Yes. Omuchere guguweddewo. Toli mukulu nnyo ku lwekyo. Ate omukulu kyeki? Omukulu kyeki? Ye mukulu. Kati omukulu kitegeeza Lwekyo naye mukulu. Ekyalimu omwaka naye. Lwekyo si lwekyo omuyita muto. Ne mami owulira. Mama we yasangiranga ne lwekyo nga muvubuka. Nali muvubuka nga ne lwekyo muvubuka. Naye kino kye kyandibadde ekifo ekituufu ekyokusabiramu maama lwekyo. Twogera ku bya Mecca. Lwekyo janguwa. Lwekyo there is a plan here. Senga. Amasenga nawo jangu basabe. Senga dolemesa mwana. Basabe muwala wo nga gwowulira. Nekati gwe mama Musiramu tugamba kwanguyiriza. Buli woba n'obusobozi. Oyanguyirize. Kati gwe yagala biyisa mu bwangu. Wera ngudu mami wali wano. Seka ali wali. Seka wali abagati. Ng'olukaaga terunajja. Olukaga osuubiza ogamba bajja kuleeta yabiri. Ekyo tomusibye ku bundi kujja. Ebyo byosaba kulujja munange. Bw'oba ng'otunda ekintu ky'oba okimanyi. Ekintu kyatunda akimanyi. Omwana tabuukabuuka. Omwali mumuwuliddeko. Olaka kayimba kakafero kayimba omwana asimanyi akola atya. Minisita okiriwako obujulizi ekyo nti omwana tabuukabuuka. Tabuukabuuka. Omanyi bulungi ayinoa. Wamugezaako naye. Omuntu ali omu yekka gwe nali manyi yali amubeerako naye simanyi oba yaddawa. Ani? Waliwo gwe mutamanyi olugambo lubatawanyi. Tumanyi bulire. Naye bannange mwafunye amasimu mwena mulina zi iPhone. Mutubulira ani. Ono iPhone kino kyakozeemu. Tukola amativu. Unale bobotu waye emu ntoli basatu botusakirayo amasimu. Abana bafunya naye bannange laba kamera yono. Byonna muze coveringa bya Mecca naye bannange tunyumiza olugendo lw'e Mecca. Olugendo lwa naye ne kati yengeri gyakuze ffe tujja kukola emikolo egyaffe n'ekyo. Tujja emikolo egyaffe n'ekyo. Tukole emikolo egyaffe wano. Omusaba lwekyo mu butongole. Byaffe tujja kwogera naawe baddeki. Osaba lwekyo mu butongole. Olugambo ate naawe oli omu bwoti. Tumanyi oli omusaba. Mami bali mu kusaba lwekyo akyali. Asaba lwekyo. Entana zijja. Naye oluzungu. Nte Mecca. Lwekyo alina oluzungu lungi. Oluzungu nze nagamba ente 300. Byoyagala muki? Byenjagala mu lwekyo. Omusajja oyo ajja ne kati yagamba nti lwekyo ayagala alima yangamba dda tayagala lwekyo omusajja ajenga omudinka ente 300 buli ntenga ya milioni 2 si milioni 600 kati omunaku anaddawa. Endi munnange kamwambaza kulikayo bannange navuddeyo naviriddeyo ddala. Mami ovaawo abantu baagala okumanya. Nva Makka kuhijja, si Makka kyokka naye kuhijja. Kuhijja si wumura. Si wumura. Wumura nagigendako emirundi ebiri. Kati ekitegeeza oli full hajjati. Ndi full hajjati. Ndi full hajjati munnange. Bannange minisita jangu ontuule wano nga bampa interview. Akitukoledde munnange, akitukoledde. Wa alaikum salaam. Ono omukyala agulidde n'obutibu bulimeddemu bulinga bona abakozi ba district. Bannange aluwa owa kifaananyi. Aluwa photographer Rachel. Ninzi tuwangamye na budde. Bali obudde bwabaddeko. Nembadde busy. Obudde bwabaddeko. Rachel oyita omuvubuka oyo. Tali bulungi. Rachel, tell him to come. Muneyagala emeka nze nga amanyi muyagala. Joeria yali mwana muto. Joeria yakulanga mulaba. Yali mwana muto ne mama we mukwano gwange Hajeti. Kati akaddiye bukaddi. Joeria agejja. Era mugabo lunaku akola exercise. Anagamba kahaji kange kampa omuceere. Kampa kati mwana omusizi omuceere wali. Ono manyinaze gwoliko. Hajati alima n'amakula. Abantu wano bakola emikolo ne bakola zishukulu naye nga bava kuwumula. Era abantu abamu babadde bamanyi ova naye kuwumula. Nze ngeva kuyijja naye nakakola wuumula 2.
nva kuhijja ate umura ya mugaso nnyo bukyota manyiko umura nnungi nnyo abantu bonna abagagga bagenda mu buli mwaka agenda mu umura n'asabira bizinesi ye. I know these Muslim things. Kubanga abakyala naye waliwo ekiwaji lwaki oyagala abakyala basiraamu? Oba bannaye kati mwe mugenda mubuukabuuka interview mudda mu bakyala mugenda mubuuka interview mugenda mu bakyala yokka bannaye kakati bannange miza nga mutudde wano kati otuuka Mecca wava ku kisaawe bagamba togenda kugenda mu hoteri omuli abasajja abasajja tetwebaka nabo abasajja bebaka eri naffe netwebaka eno abasajja bajja bambadde naffe ffenna buli kaseera tuba tuwambadde bwe tuti fesi ebeerabika naye nga teriiko yadde ka lipstick nga teriiko kantu konna teriiko kasigo womanyira oba mulungi oba mubi kati aba balina nakyo bulungi twetololerawo nga twakatuuka nemugenda nemumala emizizo egyo nemumala nemukoma mugundi kati ne babawawo etayimu nemba nga mugendayo mwekka naye luli muba mugenzi mu kibinja nemugendawo wekka kati olusooka lwemukola omukolo n'okola ogugenda tebakukkiriza kugendayo nga tonnakyuka omala kukyuka passport ekulopa bajja kutegeera naye omala kuba musiraamu. Abantu babuulireko ku lugendo ki ekyasinze okunyumira ku hijja eno? Tewali binyuma oba ogenze kukola mikolo teri binyuma sikulimba teri kuhijja teri kinyuma oba ogeze kukola mikolo kutambula mayiro nze nabagayenze nga nalabye nga yatambudde okuva ejjinja okutuuka e Kampala naye natambudde amagulu ne gazimba era nga tolinaako time akulamanya distance gyotambudde saagifaanako naye babakkiriza okwambala gold kati nga mukono n'oteekako bakukkiriza okwambala essaawayo ate gold era abawalabu bamuyina mu bungi bakukkiriza okwambala essaawayo naye tebagamba bitono abasajja baate babeera bwereere kyentegeeza nti bwereere beesiba bwesibi bintu sibimanyi byo babiyita babeera bwe batyo. Mukolo ki gwakoze tambula bannange tutambula kulamaga okwo era kati bano mbawa ebitiibwa abalamaga okuva e Karamoja ne bajja kuno mbawa ebitiibwa kubanga otambula n'otambula buli wodde otambula butambuzi otambula ogenda okuba ebiwaji omala kutambula lugendo ate n'olugendo akate n'olukomawoko owulidde so si byangu. Wagenda ddi okomyewo ddi? Mazeeyo wiiki 3. Bani abakuyambyeko? Abatawakalu bakutwalidde bwereere? Abatawakalu tebantwalidde bwereere. Tuuka okuba nga okola hijja oteeka okuba nga olina mu miliyoni 4. Sente wazigyeweezo? Mami Alima, sente ani yazikutaddemu? Tewali yantedde mu sente. Emyaka gy'amazeeko sitasobola kweterekera miliyoni 4. Neterekera oba omwami yazikoze edda n'abaana emikwano emitono naye emikwano gyange ebiri egyanyambako naye nga gyanyambako ng'era nange nja kwesobola bwetandi baddeko era nandikikoze n'abaana bwetandi baddeko era nandikikoze kubanga nakyeyama. Mami abatabani bo batera obbeera ku bintu byo bombi naye tetubalabyeko ne muwalawo batabani bo bamanyi? Batabani bange Kenzo ne Hamza omulala ali mu kukutuka ali mu masanyu gakuyitawo naye ate mutabani wange ono ye tomulaba yagamba njagabanya tugamba Kenzo bategedde nono mutabani wange mbitegeera kakati ate oli mutabani omulala yakafiirwa maama olaba ekikola omutabani omukulu kye yakola ku mutabani omuto yagenda munnaye n'amuwerekererako tesobola butakikola eriyo omwana n'omwana aliyo oli yamukuza ate nekyokubiri nze njagala kwebaza Kenzo
kyeyakola kye kituufu ne wawulira nti omwana yazadde agende mu ddwaliro alabe ku mwana wa Hamza mu ddwaliro kuba naye amulabidde owuwe Kenzo mwana mulungi musiraamu ddala Kenzo mwana mulungi mami Halima wabuulirira omwana bambi Rema nga tetumulabyeko baafiiriddwa baafiirwa era ofiira obeera omanyi omala ennaku 40 baafiirwa balina nga nawe olaba kati tolaba senga babadde kiri wano musula senga mubabuuza bibuuzo kati ebibuuzo tebigasa nga omuntu afiiriddwa maama biki byesiza okusaba Mungu oli ku kaaba kiki ensiza okusaba kukkiriza hijja yange etuukirire kyensabye n'okukkiriza abaana bange okutabagana bonna kyekintu kyange ebibadde ebikulu kyoyagala teri muzadde ayagala kuva ku nsi nga abaana tebaagalana waliwo abaana bataagalana gye bali ne mu famire zonna ngamba mu famire zonna nze abaana nze mbeekuliza n'olwekyo mmanyi nti baagalana naye tomanya baana batabunkaŋŋana ate notanjagala ate onaagize ate onaafunye kino bonna benzaala buli paka gabeera n'obudde oli ajja kyajjudde bana enzijjudde ajja tyalima namakula bwera omuntu bwampita ekirala kati nyiiga nakirwaniridde leeteko obutakola bisobyo ebyo bye bagamba bannange kizibu tonyiiga toyina kuwalana toyina kutunula ku muntu bubi toyina kusindika muntu eno bakusindika kyokka baga tosindika kubanga bali amawanga amalala gatalina mpisa nga ffe amawanga gali mabi gakuba ogende okwate ku kaba nga gakoona kati okuba buno ogandi banendeke kiri kye banga nange nsindike enkuba ebikoonde enkole ntya nga ennyambala ebifo byagendamu era bulijjo n'abadde ayambala bulungi kulabangako nazikulabangako bulijjo ate era sigenda nnyo mu bifo sigenda mu bbaala ekifo kyagendamu ye Sheraton era banywera kacyayi kakati baddange afunye omwogezi era siri mwenzi byonna bimanyi ebyange kati mami Halima ekyokuba nti bakombaze ekyo bwahajati togenda amanga sinamala ennyimba zino zoyimba nze simba nkuluyimba luwemula ate ekitone Mukama ye yakimpa Allah yampa ekitone kino mwebaza sisobola bwenkisuula naye atandika okugamba nti namuwa ekitone ekimwagaziza ekimumanyisiza abantu bamumanyidde ku kyo ate kakati sisobola kiriko okuyimba nsigala nnyimba naye nze nsigala nnyimba mu kitiibwa kyange werindako tuli mu kitiibwa ki kyoyinza okugamba abantu abali eyo abakulaba abayimbi abatatwalangako ku that initiative wadde balina ssente bakole ekitiibwa bakole kyobuziza abayimbi abali nga balina obusobozi naye nga tebaagala kukola hijja na umura ate nga basiraamu abayimbi abalina obusobozi ayinza okuba nga alina obusobozi naye nga talina niya alina kukyeyingizaamu teri akikuyingizaamu naye ate womala okyeyingizaamu ate ne Allah nakukwatako ti yegwe mugenyi wange baba tanakukwatako ne bw'onooba olina ssente zenkanawo bameka abagenzi eyo ne bagenda e Makka n'atasobola kulaba Kaaba amaaso ne gagaana okutunula paka lwavaayo kubanga Allah tannamukkiriza kulaba Kaaba ye ina akatale ke kamama abaana tubaagala bagendeyo Rema n'abalala no Rema twabyogerako dda njagala agende naye agenda kutuusa ye yekka omanyi ekyemakka kizibu ekyokukonvinsinga omuntu naye ate okola omulimu ogugamba munange gendayo okikola naye ate togamba nti nze nkugambye
Okay, ajatinga akatalekeka bingi obadde tobikola n'ebiki by'ovuddeko specifically by'ogamba ndi bannange okukuuma ekitiibwa kyange eky'obwajati kino mu nsonyiwa ekyo sigenda kukikola. Nanti nze enjawulo eriwo eyange nti bingi byesikola. Kati kiba kizibu okugamba nti bingi kiki kyemba sikola, teri kyesijja kukola, nja kubeera nga bwendi. Sijja kukyuka we munjagalidde we mujja okunjagalira, naye kye sijja kukola nze sijja kukyawa. Okay. Sikyawa. Ne bwonkola ekibi nkuleka nga bw'oli. Ninnakyeyama dda mu umura ziri ezasooka, sigenda kuddayo kukyawa. Sikyawa muntu. Abe nga nkoze kiki mulekera Allah. Okay. Era sinyamba kuga nti ekyo sikisobola. Okay. Olidde. Kati kyekintu kye nakyusa ennyo. Ate sinyiigira muntu. Nyiiga ng'omuntu bwe yandibadde nyiiga mu katono nenkivaako. Ajati akatalekeka. Mukwano gwo mukyala Joanita wamulaba social media ng'emuyisaamu eggaali? Nali Makka. Tewaliraba kintu kyonna? Munnange mbu yagamba tasobola kukuza mwana atali bw'atazadde. Social media n'emuyisaamu eggaali bubi nnyo. Naye nze engeri gye saaliwo nakuwulira ebigambo byennyini byeyoyogerera ddala. Ndekere mwagala kumanya omuntu akuddira mu luyimba takunyumizisa. Kati mwe munziriramu nnyimba mwenna, mwe munziriramu ennyimba ye bwe ndibuuza wayi wayogera kino nti nayogera kino. Bw'abanga nkiraba kigwana ngenda ganja. Naye osobola bakuza abatali bawo. Gundi nze alina organization ya Women at Work. Nkuza abaana aba ku street. Ate nagaana nti omulala. Okay. Nze kyekyange bwe kati nemulonda akantu katono nnyo ne mukagulumiza. Abayimbi bangi nnyo bendabye nga mubabuuza ekibuuzo. Omubuuza ekibuuzo n'atamalaayo. Omuntu alina okumalayo ekibuuzo n'otegeera kikyategeeza. Kubanga ayinza okugamba nti sikuza. Senga omusajja owange gwe nnina andeetera abaana saagala bakuza. Ninga tagambi tasobola kuza baana babalala. Tasobola kuza mulala gwe baleese. Tasobola kukola ki. Naye ng'agamu obusungu bubaawo. Mwenna abamu muli bakazi. Obusungu bubaawo ng'oli akuleetedde omwana. Obusungu bubaawo. Yate nazadde eri, yate nazadde ena, yate nazadde kino owulidde. Naye kire obusungu bubaawo. Naye ekimu kyenjogerako temumalaayo. Omuntu mumubuuza mukomaawe mwagala. Awajja okutunda ne mutamalaayo. Osanga yalinayo akantu akalala kayali alina okumalayo. Olinawo omuntu kati. Toyina. Kiki ekikuganya? Mundeke naye muyingira nnyo mu nsonga z'abazeeyi. Abazeeyi temulina kuyingira mu nsonga zaabwe. Abazeeyi bo baba baagalana tebalinamu ebyo byakweragaalaga. Si bya social media. Si bya social media. Omuzeeyi omunaye tunasinkana wa tusinkane France. Kale nomugenda nga musinkane France. Naye munaye tusinkaneko wa. Kati aba tusinkaneko wa. Tugendeko China. Abazeeyi. Bazeeyi ffe tusinkana. Tetuli mu ebyo. Jangu tugendeko wano kutwaleko mu Serena. Kuba naawe kennyini weetwala mu Serena. Nanti kati bw'oba sereebu buli wootuka baba bakumanyi. Kati gwe kyoyekolera ogamba buga nti omanyi nti tugende batuwoowera egindi nga batuwoowa ng'ogamba sigabe nti bampoowa nga batuwoowa ng'ogenda eyo ng'agamba tusinkaneko France tusinkaneko mu Amerika. Ate ffe twagala abantu abatasobola kututwala mu Amerika, abatasobola kututwala France, abatasobola kututwala bweru. Waki oyo omwana omwonoonyo ekyo omuntu wafokasi wagenda okufokasi. Ate ndimubuulirizeewo abaana mbabuulira wentuuse si wooli. Naye oluvannyuma byonna yatwetooloza Kaaba, naye sijja balimba bye twakola saabimanya. Bismillah, Allahu Akbar. Sijjukira nali nkola bwenti.
Allah mulungi yatuzaayo ogwokubiri. Senga tewatuzaayo gwakubiri tulira gye twali tusubiddwa. Naye yamala n'atuzaayo ogwokubiri. Kyokka twatuuka mu hoteri twamalawo essaawa 2 tuddeyo e Minna. Ngamba tuddeyo e Minna nze yakatambula tuddayo nga bano bonna beetegeka ntulaga nti kati tuddayo tutya. Ono najja n'atugamba Hajjati Mariam muyimuke tugende. Ngamba ze nkole ntya oba nkigaane. Anaga nedda tugenda kutuula mu baasi. Tujja kutuula baasi ngati tugenda kutuuka wali ku mulyango tuveemu tuyingire. Wallahi baatusuula mu makkati. Mu makkati nengamba kiki kino? Nengamba Sheikh Mayambala sigenda. Nkomye wano mbimaze ze sigenda kutambula. Nangamba tulina okutambula. Nimuga sigenda nkigaanye. Kati awo nkomezaawo alima we Uganda. Nga kanjogere kino nkigaanye. Naayita Sheikh Mayambala namin Sheikh Zaima namugamba nti omanyi leeta akagaali onaagaanye. Ebigere binzimbye ninga alinya ku mayinja kyokka nye gye tulaga simanyiyo. Baleeta akagaali nenkatuulamu nengamba ndi kuki kati tinfuse mulema. Ne tutambula ne tugenda. Nze ndi kagaali ntudde naye ng'abansindika obusozi bulinga obusozi nabasaasira. Bannaye mwebale nnyo okunjagala era abanjagala wasindika akagaali wasindika akagaali emirundi 2 miramba n'okasindika. Ogwasembayo Sheikh Mayambala yakasindika okuntwala ku kiwaji naye nga nvaako n'entambula n'enkuba ebiwaji byange kyokka nga tuyanye okumala okunsindika nenganze sidda akagaali kankaveeko sitta akagaali kuba ngenda kutta muntu. Naye oluvannyuma era yakanzizaako nanga jangu tutuule jangu otuule nkusindike kasa tugenda wali. Abantu bano banjagala naye nga tebasoose kunjagala bane mbakubire mu ngalo. Si gwe gusoose okunjagala abantu. Abaana bano senga tebaaliwo bano bonna sandisobodde bannange sibalimba sandisobodde. Abaana bano banyambira Allah basaasire hijja zaabwe zibe nnungi zituukirire na wano wennyini wano wetuli. Bannange abaana baakola bano abaana baakola naye nga nninamu omwana wange gwe saatwala toola ku salaamu. Omwana yannuma oyo obutamutwala. Twali ku umura ne tulagaana tukomawo ffenna ku hijja. Nangamba juzza imaani nti ogenda nenkikola. Nange ne mugamba kyekimu. Ne time yatuuka ku last minute n'atakola ki atasobola naye yansibirira buli lugoye lwonna lwe nagenda nalo. Kesa ate nalinga ate agenda mu kifo ky'oggula nakomawo bukomi. Yansibirira buli kantu konna ke nnina okwambala kiki kye nnina okuteekako kiki buli kimu. Ono atuuse nga tannaba nakwogera kigambo kyonna nayomba naye nga tannayogera kigambo kyonna. Yaŋŋamba toli Hajjati. Konze ndiki toli hajja. Nimuga hajja okyabulako ti teriiko. Niŋŋamba teriiko teti tunaba tukyagenda mu maaso teriiko.
naye bwe twamaliriza yangamba kati oli hajjati ono ye musesa waffe n'ebibi byonna yalinga atusesa ye Amina ate nze muzaala kati muzaalira ddala si bye bino byenzaalazaala muzaalira ddala Amina yaliwo nnyo ku ffenna nga Amina yatuzaamu amaanyi yatusesa n'ebizibu byonna akusesezaawo ye Amina. Nsanyuse nnyo okulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bannange njogedde olugendo terugwayo ate nga lwandibadde bungi naye nga sinnabagenda wala bataata bange mwenna muyimukeeko babalabe mwenna nga weeyita taata wange oyimirire bweba nga nnina omu badde nnina taata omu bagenze kusaala kasita taata omu waali abakiikiridde be babanzaala ekibibi Butambala beebo bennyini ne baganda bange bonna baayimuseeko ddamu abalabye naye Nuuru yataayimuse. Nuuru yimuka oyo yanzirako naye wansi emyaka 10 sitanzirirako ddala wabula emyaka 10 wansi si mukaddiya. Banne nina baganda bange muyimukeeko Nandujja muyimukeeko Jowa bano be baganda bange benkaddiye nabo mubalabye benkaddiye nabo be banjagadde mu busiraamu bwange. Manyi bwe njogera nti mwe banjagadde mu busiraamu bwange si basiraamu naye nga bawa respect nga ngenda okusaala genda osaale era essimu yange oluvuga genda osaale. Bwe tuba mu byalo eyo gye tutambulira Nandujja abadde ali wali asoma egundi ze zonna zasoma ngenda nga bagenda osaale. Kale bannange ngera waliwo n'omulala ali eri atudde eri wala kakati ate eri eriyo bannange bange bannange mugieko wano muyimirireko wano muli mu muti gwa gundi muyimirireko at least wano muddeyo mulinga baneekweka Isaac muyimuke. Bano be bannange betukulanye nabo mu katemba mu kuyimba n'abato mujje mwenna bannakiisi mwenna muveeyo bannange. Abaana bano nabayise lwa nsonga. Mutabani wange Aba ayimiriddewa ojeemye ate nga tajeemwangako oyo gwe mulaba tajeema si mujeemi gyendi. Kansokere ku mwana gwenzaala Abe Mukiibi tandekuliranga mu buli kintu kyonna kye mugamba tukole kino tukole kiri. Abe Mukiibi nga ye wuuyo nkwagala nnyo era obwedda ntunula ku geeti eyo nenga nti ayingidde ngamba punishment teyakola VIP rakamu wakola VIP Abe naye ndowooza nga alaaja n'eri gye tulagira ddala gye nali simanyi naye ngamba nti sikamuleke amala ebintu bye kubanga sijja mukwatako muga nti waayi kiryoke tujja bikola. Ne tutuuka nga naye Sheikh Mayambala ne Huzayima tebangamba nti bigenda kuba birala tebakyogerako wallahi bagamba bugambe nti ebintu jja bikola. Ne tutuuka tayimu
ne tugenda kukaaba era nenkola emikolo bulijjo gye tukola. Naye olunaku lutuuka nti tugenda Minna, konze tugende Minna. Olutalo lutandika. Bannange olutalo lutandika. Tetujja kunaaba, temunaabira ddala, temukwata kutuzi, temukola kino, toyomba, tonyiiga. Ate nga nze nina entondo nnyingi ze nnina, naye temuyomba, byonna bye baŋŋamba bye nnina. Naye nga Sheikh Mayambala yasinga obyogera. Temugira ne bwe toyagala muntu tomulaga. Tobikola nengati tubeera tutya abangi ngera tutakunyiiza. Ne bwakunyiiza ng'olina okujjukira kyayogedde. Naye tutuuke Minna. Bannange bano basobola obbabuulira bannange. Manyidde double bed mazongoto. Ne bampa akaliri nga sikategeera. Amagumba gannuma. Naye neŋŋamba, nentunula nga ndaba Abanigeria, nga ndaba abaki, neŋŋamba nzaani. Kanneebake kantu kano, nenkeebakako. Batugaanye okuleeta ebyaffe, mujja n'akagugu katono. Naye ng'era bwe mummanyi nayongeramu abyange mu kagugu. Naye nga tekakugasa, n'ekyoyongeddemu tekikugasa. Ne tutuula, kusoma busomi Minna. Naye ng'otudde butuuzi kagundi ako kusaba Katonda. Naye waliwo ekiseera kyatuuka neŋŋamba, Sheikh wange ali ludda wa Mayambala. Ne ntuula wano nga tandaba nako, tamanyi na kyendiko. Naye nga tayagala kuneeraga. Kubanga kyatayagala kuneeraga, nja kutandika ebyegyo. Nja kutandika amagulu gannuma, ekifuba kinnuma, kino kinnuma. Ng'era ayitawo sipiidi nayo ono. Jamila nanga wuuyo. Ne muga nti obadde wa? Ndi wano mbonaabona. Bannange, sirabangayo kuli kukola. Allahu akbar. Sirabanga kukola. Nga buli gye ntunula ndaba mbonaabona. Naye nga neebuulira kiki ekyakuleese wano? Ekyakuleese kumusinza kuba kati yayina amaanyi agange. Nentuula nentunuulira abakyala bano nga bwe mubalaba nga nabo bagudde ku bugundi. Nentunuulira nga tulingiza mu baami. Nentunulayo nga nabo beebasika kati nze kaŋŋumire ddala. Neŋŋuma etuuka enkeera. N'akuba enta n'atambula ne mulengerako eri nga nnegerako mutwe ampiseeko agenze mu nnyiivu olw'okuba ŋŋaanye okugivinga. Ne tutambula ne tuyita mu ttano tegwayo. Bannange liri ettaawo terigwayo. Ne ntambula ngati oba twabuze. Naye nga teri gwe nsobola kubuuza kuba buli omu munyiivu ali mu ttaawo. Nga oba mukazi abe musajja munyiivu ate tewali ayogera. Nga tewali anyumya mboozi. Kati ne tutambula kutuusa nagenda okulaba nga nnengera ekitangaala. Naye nanninda nangamba tulabye ekitangaala. Tuvudde mu ttaawo. Tulabye ekitangaala. Nagamba naye nkubuuza tutuuse maka. Ne mugati guli wankula kyabuuza nze manyi maka. Nga waliwo eyaŋŋamba nti bwe muba mumaze okutambula muba mutambula buli omu anyiigira munne, buli omu nga tayagala kulya munne kyayogera. Kati awo nakiraba. Ne mugamba oŋŋamba otya? Nakati kati gwe wajjako eno kuwumula. Ne mugandi natambula mataawo. Nga tuyimiridde wallahi tuyimiridde tusooka kuyomba. Ne mugamba nagambako natambula ku mataawo. Wandabako nga nkutambula.
Nagamba kakati nze nkole ntya ne mugati gw'okola etya gw'onsingako obukulu olabika. Nagamba gw'osinga obukulu. Kati okusala nagamba ndi kakati ono nina omuyambako alabika ayagala buyambi ne mugaa kale tutambule tutuuka tunaatera okutuuka kati ne tulengera Clock Tower nga tumaze okuyomba. Bwe tulengera Clock Tower ne mugamba tulabika tutuuse. Mujjukire tuli babiri. Ne tutambula tugenda nga tugenda tusembera kati awo twatuuka bwe tuti ku Clock Tower weeri mu katundu ne tukubira Sheikh Mayambala. Tumukubira atubuuza ebibuuzo muli luddawa nga gundi ki nga bannange yatugamba temunyiiga nga njagala kuyomba. Lwaki ambuuza ebibuuzo nga bino ajja eno buli kaseera amanyi gye tulire mukandi tuli wano geeti gundi nga ne geeti naye takimanyi geeti nnyingi ne mugamba jangu otunoonye ne muzaako yankubira emirundi 5 naye nga buli we mutunulya bwe njagala kumuvuma buvumi gamba ti kweseeka kondeko otya tambula bwomu. Naye oluvannyuma yatuzuula okuyita mu byangu n'atuzuula n'atugamba nti naye okutuzuula okwo bannange nga ngudde wansi ntudde wansi ku tayosi engato zonna nzigyemu nze nantunula bubi nenga basenga abannamawulire b'e Uganda bandabako kati basobola okutwala eno content mulungi nga bwe bandabako basanyuka naye tejjajja kundaba okuggyako naye alina ensonga wano. Nentuula najja n'agamba kakati tukole tutya kati Sheikh ambuuza tukole tutya nze mugambe kinagamba nze kiŋŋamba mulinnya akagaali ngamba ye akagaali nakagaana dda ate kati nninnya akagaali ne mugamba nti kale olwo nno miina sibabuulidde omukyalo ono yampa apo bannange katazinzite yampa ebale okujja twakuzaala byaggwa tewakyali kyakkola obulidde bw'oba wano oba waka oba wa maama bw'oba eri ebweru oba Irene omuyimbi naye bw'oba wano oba mwana wa maama weebale nnyo weebalire ddala okujja. Kati abaana bali abalala bali bemulaba obuto buno obusembyeyo obuna obwo bwe bukaaba buli kaseera mami twetaaga ssente mami mpaaye ebiri waakiri beebo nabamanyiira baba tebanaŋŋamba nti tuweeyo ankwata mu nsawo ŋŋampa era nakirowoozezza nti akati mbeeyitira kati Fauziya bwe ngenda okukomekerezaako naye bannange Fauziya akuze nange ne mukimbeewo mwali bw'omuntu bw'omugamba nti yali mukimbeewo ng'azina omanya muto nnyo yali muto nnyo naye bw'oddamu okulaba ekimbeewo ojja mulaba bulungi nnyo. Mwana wange aŋŋumiddeko abasinga bagamba tufaanana nti nze muzaala naye muzaalira ddala namuzaalako. Fauziya weebale nnyo okunjagala bannange mwenna bahaaji naye tugenze okumaliriza nga Seeka Ssegganga yaate bamufuuye emitwalo 3 10,000 zivuddemu emitwalo. labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku bahaji ne bahajati ukulike Makka ne Madina okukola hijja ukulike Makka ne Madina okukola hijja Hajjat Halima okukola hijja
okukola mama kane Madina okukola mama bahaji ne bahajati mukulike makane Madina okukola hija